Inside Story Uganda, real source of political updates. Elisabale jekoledde nti ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu toli kwatagana nabo kwatagana nabo njagala sente zange ze bayina bazikanyuke amateeka g'obulogo bwe galagira. We cannot sit in the same room, we cannot breathe the same air. No, obaganye bali bwandagala envujo ebuziba. Tewali reconciliation. Even God cannot reconcile us. Sina okujjako nga balese kyenna bakola nja kubajjamu obujozi abakazi abo nja bajjamu obujozi nono munnaabwe atagala. He must be compensate me for what I lost. No, ne bakola n'akasajja kabukedde ne kankuba mulalu muki nenkakwatako bavi kabaka we kakuba nti oli mulalu mboli munywa mu bayise nyina bamukebera omutwe bakaze nenkukwatako baka busenga mukube nyondo ne mutu nedda sonyiwa abantu tosobola tebali kusonyiwa kana wasonyiwa mwenda no wasonyiwa mwenda obadde wanongo omuwana wana abakazi abo nemba waayo no sonyiwa reconciliation n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe muteeko you forgive mwenda you have to pay. Why not forgive these other people? Njokola basasule ejoko libagwe mutwe munatu jokanga bujozi njokola basasule bakakodde nze abaana bange tebasoma njokola abakazi abo ne Kabuli eri akomulire mukono wano nemutegeeza nti waliwo abasajja abakambwe okatera mandwa nti jineseza akayo kali bakalijo omuziba bwakugamba okube mandwa bwesituka kutaka ino kubejo goli onnana neri kujja akyogera ati omuziba okatera mandwa nti jineseza akayo kali bakalijo mkuba emandwa ejikuba nesuka kutaka nekikola ne bwe bayinifomu y'amaje embunyuzi jiwandagalamu Tamale. Yes, okatere mandwa akayo kali okatere mandwa nti jineseza akayo kali bakalijo okube mandwa nokanti tujikubye nataka kokwala bindize myaka 10 okatera mandwa ndi ingini yeseze akayo kali bakalijo kalijo tebanatuka kalijo bache bwanyo batuke ku kalijo kakati let us talk. Robert Kyagulanyi Center wenjagala tugende Kyagulanyi Center omwana yayogedde ebigambo. I want to tell you tebalina ba advisors wali wono gwenda banga jogensi. These people have no think tank. The government has no think tank. Individuals an advisor Museveni has no advisors. An advisor must be above you. Are you not a part of obanga mwenkana? How many times does he call them? You were presidential advisor. Nizokuba nimutani wa Iwana nizokubenyondo gwengo neregamu okwita advisor. You call it to me nganje kumukolo it will be expanded in my records. Okwita advisor? Yes. Museveni kyakuwa 200 people. A aware of fair. No, because we want Museveni. No, but Museveni tell about advisor. Yet you a senior advisor yourself. See, that's not a purpose. To never handlers and advisors. Karika Nkobodi, Bobi Wine is never advisors. Why? But to come on politics, to when the deal is too good to think it twice. Abada yogera. About the bank be bamugambi be bakoze does he know? Bobi went in bad advisors. I think not. Taina ba advisor naye not chechi. Tayina bintu byamanyi bingi. Nacho bovumya bamubuya buya. Ambasi muvumye mubuya buya. Why? Nje singanze Bobi Wine. Nali sunulide Museveni. You must study Museveni to reach a conclusion. It is not World Bank. Museveni is on his retirement. Museveni has embarked on the retirement process as a political scientist. Did the World Bank tell Museveni to pardon Kayihura? Did the World Bank tell Museveni to talk to the Naduli family? Yachikolangaye. Did the World Bank tell Museveni to go with his daughter
a pastor, to apologize to Northerners, to condemn the family. He took a personal decision. Yes. This is a man, Omala Kutunia mu politics. What are the characteristics of a retiring president? What motivated Museveni to offer constructing a 54-story building a Yabataka Buganda? He settled, even if he brings 10 ministers from Buganda. Umuganda tabuli anti afunyemu. This sort of building, Mkulembeza agenda okuwumula alekawo legacy. Saje kugamba. Chogira wano. Nti omukulembeze bw'aba agenda okuwumula anoonya successor na legacy. Enseri kujjukira koki. There is no Museveni University. There is Museveni tali ku Kalense. The only thing attributed to Museveni, Kaguta Road. I don't know whether it is gazetted. Kakati yebo ava mu buyinza oluvanyuma y'emyaka 4. Mujjukira koki. Museveni mugenda mujjukira koki. Bino bipolisi baabyonoona. Education yonna baagyonoona biki byonna baabyonoona. Tewali bye tusobola kulaba nti mujjukira. Tebiriiyo. Okujjako okugamba nti Museveni introduced free education. Ne bagyonoona. Bw'alabako nga Museveni aleeta education nga eri mu mawulire. Why don't you buy textbook? What do you want me to? So Ogamba, policies obubonero buli all over. Yes. Museveni awummula ali mu kuwummula. Yes. So Bobi Wine yalikoze ki mu mbeera? Anti Bobi Wine we alitegeeredde. Is not World Bank. Museveni does not want to leave a legacy of tear gas. Okujjako enanga n'omutwe gwe enanga yetamanyi oba enanga yakoma mu pitu enanga yetamanyi. Ani? I don't know whether Nanga did political science. This is a police spokesman. Yes. Fetukitegeera. Ata enanga akoze. Nti the woman is vomiting, it means she is pregnant. Mbanchi manyi. When you see a girl visiting other people's weddings, she's also interested in marriage. Ayagala okulaba ebiki. Ebibeerayo. So Museveni has embarked on a retirement process. And I'm telling you, anybody who wants to succeed Museveni will tussle it out fairly in the democratic fashion. Terikuba tear gas. Enanga jinonye nanga never nabata abatasoma banonya tear gas. I want to tell you, Tiolokuba Bobi Wine tachimanyi. He ventured into something ngaloza anti-bazungu. But Museveni lured him into a good agreement with the government. Namuleka. Nabinuka nabaga mumuleka binuka. Inanga. Nilwe ichena ngatasibirwa mutoyi. Eravude no mutwegwe. Nava you no mutwegwe. Allow this man to destroy himself. Fetukita, from political side tukita, a self-destruction mission. Is Mr. Kyagulanyi on that mission? Yizo kugulira omwenge omanya abasajja bwe bakola. Musajja ayinza okubanga ayagala mukazi wo. Nabaga nti bw'amala mu liita 4 mumwongere n'endala. Kozi agenze ku mukazi wo waka. Bw'amala mumwongere? Ye n'alumba ewuwo. N'alumba ewuwo. Ang'anoonyayo ki? Mukazi. Ffe twasoma self-destruction mission. Oyinza okubanga goloza nti oli mukwano gwo nnyo. Naye nga ggulira mwenge. Angulidde njagala nnyo. Yes. Mubikola. Yes. Museveni lured Bobi Wine into a self-destruction mission. And Bobi Wine did not know this is too good to be true. I always tell you. Just give me your basis. Because this is the man abadde embarara n'asika crowd. N'agenda ekabale Fort Poto. N'afuna opportunity yabadde luwe. Let me tell you. If you are going to Masaka and you reach Mpigi, when there are no incoming vehicles, a wise man avuga n'agenda. Yekenge. Otuse Mpigi, tulaba yomotoka yonna eva Masaka. What do you do? When something is too good, think it twice. Think it twice. When something is too good, think it twice. Think it twice. Fabaganda tukugamba tekintu bwe kijjanga kyagundi omubiri gwo gwogere n'omwoyo tukita meditation
Ona akola bina. Yes. Abalakachi. Kati Museveni yamaze okuba Bobi Wine. Bobi Wine byayogedde Luwero. Bifu yagudde. Ne wabiwulidde. Byabadde bikawo kukira omususa. Nkugambye. Nti nina akatabo kange mu mmotoka omwo. Yagambye kano? Nina akatabo kange mu mmotoka omwo. Nakawandika ku history ya Buganda. Singa bakakuliza n'okasoma kasinga naako. Nga Museveni yali talina kyayina n'abasajja be. Yes. Nkubulidde bane muleeta akatabo kange ebyafaayo bya Buganda abali mu mmotoka. Nakugamba nti ekyakyayisa Abaganda wano. Name calling. Abo bakanja bulo. Abo bamusajja tayangwa. Abo badokolo. Ngati bamanyi nti dokolo. Izane name paneri ya leke Masaka. Kakati a modern Muganda at this time nga you a politician to go back to delve into that type of history. Abaja na wuchi. Nti bajjanga nanawe zirimu ebituli. Wali musiyazi. Was Bobi Wine his father musiyazi? No, but was his grandfather musiyazi to know that they had no underwears? Underpants. Obuza yamanya atya. Omusajja kyamukubye. No, yaga bajja tebena kibayina. Kugambi. Underwears abituli. Omusajja kyamukubye. Bobi Wine kyamukubye. Obuzizo otya yalije? Yali musiyazi. To know that you, how can you know? Era nkibagamba. Ndi mukamba buli. Logiki. Buba soma logiki. Ebyafaayo bya Buganda ke katabu. Genda okalete ebyafaayo bya Buganda. Nabaga nti buba wasoma logiki. Toyinza kugamba. Nti bannange guno gwe mulambo gwa mwannyinaze. Abadde ayina ensandu ku kisambi. Wekirabadde. Tyono mwannyinaze yennyini gwe mulambo gwe. Oli musajja. Abadde ayina ensundo yino ku kisambi. Wekirabadde. When did you see? Kati obuza Kyagulanyi. Eyatugambye nti bano bajja underwears abituli. Yes. Was his grandfather musiyazi? Nti yabalabako. Ate in any development abantu bakulaakulana. Abayindi abo mumulaba men over them twabayitanga Indian coolies. Bajja kuzimba gali ya. But yabuza abaana ba Buganda babachi. Abaana bannambi mwabachi. Mwabatanyigako. Bayina amataka. Square awareness ebyoberekera mutamivu. Tuyina bye twogera ku butamivu. Kyamukubye. Yazza kitamidde nga kimukubye. You abuse. Let me tell you. Bwaliwo abatavumu. Yaga waliwo omutamivu waddanga. Nabagamba. Omutamivu waddanga. Omanyi tulina lujuju ne waddanga. Yaga waliwo omutamivu waddanga. Kitaba niki? Bakukwata enkya. But I appeal to Muhoozi to remain humble. Humbleness is a virtue in politics. Muleki, encourage him to do more. Toboa. You think this man oyo? Abo bonna be bamutega nabaga nti these crowds are staged. Nze mbibala. Nze nsobola okubala abogezi babiri abansoose. Nembaga sijja kwogera. Olulimi luno lwavudde ku ki? Andi kubulidde yabugumye nti alina abantu bangi. 2. Talina ba advisors. Uganda teyina. Concept ya ba advisors teriyo. To advise somebody must respect you. Ninti Bushaman. That's the way of fair. A handler is different. Even in me, I cannot be an advisor. Why? If I was your spokesperson for 14 years, I'm full advisor. That was a rich animal. A general cannot become a paratuni commander. People be amulema. You. No, but have icked you so much. Not you as a person, but so many people in government. I've seen your friend of Opondo writing a good day 2 opinions. Encourage him to vomit. If somebody takes poison, we encourage him to vomit. Let this man has killed whatever he wants. Nasoka ni muwana. Nemaga nti omusajja atuyambe. Bobi Wine. Yes. No, but he's a wake up. Wabadde. Yes. Ku YouTube channel. Yes. No gamba nti Kyagulanyi abamaze. Yes, anti wulira. Kyagulanyi we yabadde abakubidde. Njagala mugende mubuuze muka Kyagulanyi. Bamuyise mu kifo ekiziivu.
bamuwe sente aspliting party yavumye omusajja mukyako Kyagulanyi yavumye omusajja okumumalawo namugamba omworeri first lady omuki 2 ono Lobongoya mukazi we bamuyita ne bamuwa $4.5 yatuuka bwa Lobongoya ne babitwala ewa principal nabaganzi bawadde nabongerako n'ebitano nemuva be ezo sente zamu. If Bobi Wine had attacked these 2 people abayagadde okusplitinga party ye nali muwagidde. But why do you attack an innocent man like Kyakooze? What does it mean? It means that Bobi Wine, like others, Simuhozi are their biggest rival. Iranze musaba tabuguma toboa muliki injakaye eveyo police yavudde yodda inanga bana inanga mugalire mukabuyonjo kankobole police yavudde yodda anti the police yagenti ajja kuyitibwa annyonnyole ku bigambo bino. What you don't know inanga bani yalete inanga lwachalata mujulula no ebigambo bino ebikawo okukira omususa byoyogerako nti what you don't know is that Bobi Wine, after realizing that the government was not interested in him to stop, yafuse ng'omusajja atuuka empigi nalaba nga Masaka tevaayo mu motoka nagamba mbayinsaitinga nti abazigali inanga naye inanga esomera wa mwaka ki? Why don't you know provocation? When your wife provokes you ati nga waliwo abagenyi nolaba mukazi wo nga waliwo pate nga yambadde buziina yiginowaha mulogo. Bobi Wine yatuuse mu middle naga nkidduka nalyoka afuna binanga type ya binanga. I appeal to Afende Muhoozi to ignore this man. What this man wants to is run away with an excuse. And we shall lose the area one, our area achievement. We have allowed you to traverse the country. But instead of talking sense, because you can do what? People think he used hate speech. And hate speech is... Kenya bajita hate speech. Mumulekafu mabajano negundi. Abaja nendebo. Abaja na mumuleki. Obaja jawe yali musiya zimumuleke. Mukazi we yajira mu drone. Mukazi we nanga. Jajawe wa mukazi we yajira mu drone. Ne mudi omu kisango ogwo tukita missed opportunity. Allow this man to attack nane baganda. Allow him to vomit. When you swallow poison, we encourage you to vomit. But yeah, allow this man to vomit. Yagambye busosoze buwe. Inanga ali mu party. Inanga nabaganti Museveni kali kwate inanga. Museveni akwate inanga mutwale ku embassy ebweru atuwenye inanga n'onyango. Yakugamba practically waliwo busosoze. Ye bwagamba erida. Yabwogerako bwogezi. Okimanyi I say nti fisherman on Lake Victoria or in Choga bamubaka empuuta ye omusoga ebikajjo biba bibba. But I cannot say baganda. No, then I'm not a leader. I'm fighting for who? There are many banyankole who have been treated badly. Treated nepotism, tribalism. Nepotism means nepotism osembeza babo. Tribalism means osembeza kabirayo. Mu Uganda temuli mu tribalism. No. Nepotism wali wakabinja kabatekaho kansembeza. So you are agreeing with what he was saying? Who? Ayogira ku akabinja akamu. Yes. Anti kwe togamba nti bana abajja n'endeebo. Akatabo kakano kasome nkubuulire nti lwaki abaganda. Nsome kano nsomako. Kasoma kano. Okay. Kubuulire nti lwaki abaganda babakyawa. Soma wano. Akatabo ako bakayita ebyafaayo bya Buganda nakawandiika ddi. So tebamuwuliza mwami Kyagulanyi? Kyagulanyi yagudde as a leader. Waliwo ebyogerebwa abatamiivu. Tolaba mulumbe. Tuddira abatamiivu nitubawa ssente. Ne babavuma. Temuziika. Kitamu afudde waliwo abasajja be nalaba. Byakwata kofi ne bijiteeka mu muzigo nti kitaawo abadde tajaamu. Naye nga abagezi bonna basirise. That's not the talk of Kyagulanyi.
Okay. But I am impressed about omanyi kwe kibayita waddanga kana akavuka krimingo ka chimvuma ayo waddanga yaga mutamivu waddanga mbonywa ina mukba no yaga mbonywa nnyo mboli waddanga why do I how do I kafulumye obutabo meka embweyo when you see abaganda bakugamba tibolabanga munno bwa kusinze ensomika tokanti abazene bitutuka omanyi kitegeeza ndi omusajja bwa ekitwambaze kanzu omusajja alaga batuleye without a kanzu olaga batuleyo without a kanzu olaga gundi eno zipu endulu eva mu kifuba kati zipu eyanga bwogitunulira nene zipu yaliya ya musajja ow'embavu endulu eva mu kifuba oli wambavu so ndi wambavu tulabira ku zipu ninga nampeera nono munne bambavu abo bambavu ono yali nampeera wambavu wambavu era nabagamba nti gundi yajatu yambe tukende mu kwepicha atukolere akayimba gravito mutujjo tukigunda ne mutoyi tukigunda ne olaba abayingira atuyimbire yako tukigunda mu lusuku tukigunda mu lumbe tukigunda kumbaka mutoyi tukigunda olabe bwe bayingira olabe omayinte simu ya nampeera abantu bajagala nonjirina mbadde gikubaako nange njina ani atajina Kaina ke yenyenya kana akasembayo. Hey. Mbadde manyize njina. Abaso ogejifu na kasuku ne mutabani wange. Nembuza mutano anegwe nampero mwaga. Linda kati. Gwe daddy tomanyi biri munsi. Linda ko mutano. Nemuga nange ani asoko ofune simu ya nampera. Mutabani wange oyo. Atati abiduduma. Ne kasuku. Bajifuna. Hey. Oba bali bamumanyi. Omwana oyo bannange omwana junior oyo nawe ne bakuwa ku namba yangamba nti wagirabye kesimu ya nampeera konze njaga sayi abeera nayo nayo gojina fene kasuku twagifuna dda kasuku nanga nti abaginonya bayitirivu go ababulidde obo mwana yali akutemera pass nze musajja mukulu siri mu ebyo ona nkutula omugongo ankutula akaligirigi otugambye oli wambavu actually kubannanga ab'emyaka gyange nayo yawuuba bwati n'owuuba bw'otaba w'amaanyi takuba ku kisenge kakati njirina wano omanyi njagala ngikuwanikire oyagala yaki ngikuwanikire kapapula oyagala yaki aleka kumpana oyagala ayina eddagala musawo muganda naawe oyina kyonoonyayo the talk of Bobi Wine nongamba mbikula akatabo kano ebyafaayo bya Buganda has embarked on a self-destruction mission. If we had a well-organized party, Mpuga would make a statement ti omusajja kyabadde kimukubye oba we regulate what this man said. 2, whenever you are going to have an address, mwenate muli bagezi, you can read from a written script. Banate bali bagezi. Bonasi bagezi. Nti me, tonda banga kunga mpandisi. Brainy yange be following. Why? Nina meditation. By the time I come here, mbana mazedo okutesa discussion jingendo college. With your mind? In my mind. Era batera okungamba nti ayogera yekka nina olubaawo mu library yange nimanya kigwirawo what are the plausible reasons and she tinamuwaana nemugamba that man is innocent zireeta abantu bajja bokka 2 agenda kufuga pate ye comfortably kubanga batya nti bajja kunyiza principle bamuddukako bonna yabayina nemuganda nafu atuyambye Bobi Wine as helpers baali tebamanyi nti batwetaaga embone bazikuba okay kicho badagala nsome wano kasome wa abaganda ayagala ntandikire abaganda bwebajoka abantu okay ebyafa bya Buganda okuva mu 1894 ate bali abaganda abidda mpaka ku 1965 abaganda abidda bo baali bakola ki abaganda abidda baali bakola ki baali bo
tibali tebasomye naye nkugamba tunokuba nti abaganda baali ku mutindo gwa waggulu baatandika okutunulira abamanga mu 1966 ayagala ntandikire wano abagamba nti olw'okuba nti abaganda baali ku mutindo gwa waggulu baatandika okutunulira obuwangwa bwabwe nti kyekipimo ky'obutegeevu mu Uganda ne balaba ebyabalala ng'ebya wansi ebitali bya bugunjufu. Kino tekyewuunyisa n'abazungu abaasooka okugunjuka balowooza nti obuwangwa bwabwe nti kyekipimo ky'obutegeevu obuwangwa obwawukana n'obwabwe bwali bwa wansi. Bwe baleeta eddiini baasaanyawo obusamize. Ebigambo nga mudokolo, mukanjabulo, munyoro, muleera babyeyambisanga nga eby'olusaago naye ate nga biruma abalala. Okugamba nti twalyanga nammwe nabyo byalumyanga nnyo abantu b'amawanga amalala wadde nga byali bituufu, naye ayeeyereza omunafu yamulyanga. Naye ayeeyereza omunafu yakola atya? Yamulwanya. I was a newspaper vendor. I rose from newspaper vendoring to the longest press secretary of the presidency with a power which offer. But I had where to start. Hey, era kankubuulire nti wonde abaganda betunulyanga abaloma. Abaloma nobody nakikwata tebakitegeera. When Museveni is addressing the nation, he says, fellow Ugandans, we are all equal. Obata used to say, countrymen. Countrymen means timulimu abazaliranwa n'abajobuzi. Countrymen, Romans, countrymen, lend my ears. Obata ebayita countrymen nga ina baakuba. Kakati ensi eyina buli level kwetuuka ate gwe kyoyita civilization kidifendinga ku balala nti gwali ensu embisi etali nfumbe oli civilized. By 1930s Buganda yali teyina toilet. It was brought by Mugwanya nga bagenda kubitooke nga bagenda kubitooke kyobola nembusoge omu mukaita ka mugwanwa. So what civilization do you see? What civilization? Not there. Kakati botandika okugamba nti abajja baavaawa era ne gundi yakyogera semwogere yali katikiro wa Buganda. Tukoye ne Basserwajja okwota okutulagira. Honale Bakuteesa n'amuddamu n'amugamba Basserwajja okwota mwatusanga waffe. By the time we are next Mawogola nemugiteeka mu Buganda, there were people there. Hey, tukoye ne Basserwajja okwota era nakuwandika mu ekitabo. Nembaga Sserwajja okwota asinza nannyini mu entanama abaganda bwe tugamba. Sserwajja okwota ti omusajja ayinza okujja n'ayota omuliro n'akusinza entanama n'aggobamu. If you fail, by the time the kingdom was abolished, Museveni yali aligindi ntale. How come nti a foreigner, gumite a foreigner, yali restoring a king? Once a foreigner, you call a foreigner, return is what you have failed to do. Abatwalako abantu okusinga ye. Akatabo kange nawandika Sserwajja okwota. Because for me I'm concerned nti bwe mwanadda mu byekikadde ebyo bogi sakubulya konti abaganda tulina bogi. Bogi kitegeeza olutwe. When they hear Bobi Wine talking, they think that even for us naffe tubikirizamu. Nze many people I have suffered. Banjoze ne banjoga omukulu nanjoga n'atwala sente zange nanjoga. Why?
because sisobola kuva ku Museveni genda walala singa nedduka dda obujozi bw'omuko anjoze sente zange n'azitwala biki byonna n'atuwafuwaza n'atukola atya naye nze nimerawo asigalawo ku mwami Museveni asigalawo kubanga loolo yange eri kuki balamu bo okay ebigabo bya Kyagulanyi tebi inciting amawanga amalala anti nkubulira kanzi yotandikira